What is favor? How do you interpret favor? What is the definition of favor? Favor is the same as grace, by the way. Favor is the same as grace. Ekisa kitegeeza okuwa ekitakugyamu. Ekitajja bweguba mulimo olina gamba nkukwatiddwa kisa. Kitegeeza interview wagigudde. Wakoze otya? Wagigudde naye ndiwo ekisa kale tukuwadde. Nkuwadde okole kisa. Oli akuyambye n'akuwa ekitakugwanira. Nagamba omulamuzi nagamba omusango gwakusinze era badde balina okusiba emyaka 18 naye nkukwatiddwa ekisa nkusonyiye. Ekyo Yesu kye yatukolera. Gamazima galabega nti n'okutusinga gwali gwatusinga okusinzira mu standard za Bible. Ffenna nga bwetulaba twali condemned era nga tubeera mu condemn. Bible kyebega nti amukkiriza teguli musinga, atamukkiriza guba gumaze gwaggwa dda. Ekitwagaza Yesu yatunona mu condemn. Abali bagenzeeko eruzirabamu ekyo ekitegeeza ekyo. Obeera mu condemn nga bakusalira dda nti oli waakufa, naye lwakubanga bakuwanika ku kalabba nga tebanafuna time. Era nga buli lwakutunako baga naye obona tunamuwanika ddi, oba tubawanika omwezi ogujja nga 15. Eyo ffenna nga bw'otulaba wano okuva ku lunaku Adamu lwe yakola ekibi n'asaliza ensi eno omusango, ffenna nga bw'otulaba wano gwali gwatusinga nga tuli mu condemn era nga tuli manju. Kibeerawo nga independence egenda kubaawo. President ow'eggwanga lwakyalako eruzira n'alambula abasibe n'ayitako emmanju n'agamba nti gwe naawe mufulume mugende. Obuyinza obwo pulezidenti w'eggwanga yekka yaaba nabwo. Obuga nti gwe nkuddidde mufuluma, oba naga nti abo abali awo bonna 50 bafulume. Kati ekyo Yesu kye yatukolera. Yatusanga tuli mu condemn nga ku ffenna tekuli awoza eby'ensonga, tekuli awo abo eby'amazima, nga ffenna tulinze hangamaani, ffenna nga tugenda mu geyeena nga gwatusinga dda, nga tulyako byaffe bye tukesa lwe tubala, ffenna nga tugenda mu geyeena. Bayibuli kyeva egamba mu Yokaana 3:16 Katonda bwe yayagala ensi eno n'okuwaayo n'akola atya? N'awaayo omwana we yabaafa mu kifo kyo, kuba wali wagwadde okusalira omusango, ate nga Bayibuli egamba nti empeera y'ekibi kwe kufa. Wali oteekwa okufa olw'ebibi byo bye wakola ne bye baakokolera edda Adamu bye yali yakolera, nga bw'ogattako ebibyo kaweddemu owedde nga oli wakufa. Yesu najja n'agamba abo mbaleke bagende, oyo muleke agende kanfe mu kifo kye.